libadde essanyu jjerere mu maka ga Prof Kayiwa nga muwala we asembayo ayanjula omwagalwa we. Asinzidde wano okusibirira abaagalana bano Entanda n'okwekwasa Katonda mu buli kimu. Profesa Simeon Kayiwa w'ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship asabye abazadde okuza abaana mu mpisa ez'obuntubulamu olw'ensi esobole okubanguyira. Abadde ku mukolo gw'okwanjula kwa muwala we asembayo obutodde Bula Kayiwa ng'ayanjula mwana munne Derek Ssemambo mu maka ga Profesa Kayiwa mu zooni ya Kayiwa e Bulange. Profesa Kayiwa agambye nti ono mwana we asembayo obuto kati naye afunye omwami amutwala mu butongole nga ne bakulu be bonna baatwalibwa. Agamba nti okuliza abaana mu mpisa nga bamanyi Katonda tebasobola kudiba nti kale abazadde bonna bandikisimbyeko essira. Sobola kwewaana naye nze nja kuadvisinga abantu kubeera nga bakiriza abaana bulungi. Egamba omuntu abanga agula embwa tagula mbwa njaye ogulembwa ekuziddwa obutuuzi obalaba kutumazizaawo. Ayagaliza muwala we amaka amalungi ate akulembeze Katonda nga bwe babadde olwo buli kimu kimutambulire bulungi. Yeebaza mutabani we Ssemambo gw'agambye nti ayise mu mitendera emituufu n'atasooka kukukuta ng'era mugoberezi we mu kkanisa ate nga musawo. Agambye nti bwe yalwala ekirwadde kya COVID-19 yamubeerako ku kitanda Mengo awatali kumulekerera nga tamanyi nti ye mukoddomi we n'amwagaliza amaka amalungi. Ab'enganda za Kayiwa omuli nnyina Seruya Kayiwa bannyina ne baganda be bamwagaliza obufumbo obulungi. Okuzaala kujagaana era neebaza Katonda olw'okubutuusa ku kkula lino. Mukubiriza okubeera n'empisa ennungi, okutya Katonda ate okubeera omukozi ennyo. Mukama amukozi obulungi nti yasembawo ate Mukama amututte obufumbo obutukuvu. Kiza Matini yakusakidde gule ino.